Bw'oba oyagala percentage yo gifune ku nju eyo, tunda eyo kuba ofuna percentage oba ku nju eya nnyoko. Kiyola oŋŋamba otyo tunda ennyumba eyange oba eya mmange nga gweyo wagituna wansuubiza percentage. Bintu bino bijjemu omuzannyo, njagala percentage yange. Bagambye nze omusajja omukulu alina n'ekirevu nkyazannyo. Njagala oyawula enjawulo wakati wa taata n'omukyala. Omukyala bawanjawulo nnyo ate ku taata. Kati saagala kumanya asinga. Okuva lwafumbira amaka g'omusajja oyo tofuniddeemu mirembe yadde n'akatono. Ebizibu biringa ebizibu. Wenkwesigidde n'enkwesimuzo ky'emmotoka gwe otasobola kunneesiga n'olekawo akasawo. Weefuule nnyo omugezi naye ojja laba ekiva mu y'ebiraka. Naye weefuule nnyo kataala oyenda laba ekiva mu busiru. Obubi bwa nnyoko alabika yabbanga amatooke ng'akuweese ku mugongo naawe n'oyiga obubbe. Kalaba obwo obusiru obwakavirako n'okugaba ssente za mukoddomi waako. Obwa busiru nasikira bwammwe bakitange. Taata wange mufere era ina kigurupu ky'abanne kinene bafera bantu. Saagala ipsam, saagala spasio, saagala exkudo. Kyokka omutima gwaŋŋambye nti alabika mubbi ng'omulala gugaana. Kwata kimanyi nti omuntu bw'akeera ku makya natta omuntu bamusiba mayisa. Ensawo ya munno obadde ogitwala. Kuba wali eri omukyala abadde agintumye. Chairman gwe abasalawo kye tuba tukola. Kankati engeri ebintu gye tubinunudde nga tebannabitwala. Leetayo emitwalo 3. Ejikubye omulwadde eddagala munnange aneekwatakwata nyabo kwata kakati mu mutwale situjja musobola ng'abagoba konze katonda wange nga Filipo yenna ali ati yeegolodde ng'olumuli yenna ng'akalambadde bwe yeesika bwe yenyoola konze ngenda kukola ntya ng'oli nga musawo yatugambye edda mukoleki mu mutwale olamuza bago yatugobye edda okumuteeka ku booda oleeta pwekinga 6 okumuteekako bw'ati Filipo naffe kye twakola nga tufuna katanda wali nga tumuteekako Filipo nga tumuvuga wano na wali okwata ku Filipo ku bigere nga Filipo mukalu wajjo nga Filipo mukalu nga yenna nnyogoga nga si yooli nga yafudde dda Filipo ng'atufaako Filipo ng'agenda bw'atyo munfe ey'ekitumbaavu bwetyo Damu katone mabega situlamu ku mutwe katini kyakase ku kaffe kali ke wajjayo mu mbwaga yaffe mu maaso g'akabona. 1 2 ekyo kiwedde. Kukalira ekirala Naye mwami ojja kunzisa abakazi b'okukyalo buyenje kuno. goba kuttira ki? Ate ebisajja byabwe bimanyiraavu biringa mbaata bigoba kugo. Naye sirali. Apolo okomyewo baba. kulikayo Budde baba. abaana batuusiza bulungi. Atusiza bulungi. Okay. Baba, Wanje baasa agambye weziwera ssaawa 6 ate nasindikayo ssente abaana agenda bagu. naye omukazi oyo yabaaki namunnyonnyola bulungi ne mugamba essente ngenda zimuwa mu nkomerero y'omwezi neraba omwezi tegunnatuukana mu makkati ampoleza mbwe abaana agenda bagoba. Nange binsobedde kuba agambye kweyo school fees kubatoola ssente ey'okuguliramu emmere y'abaana baffe. N'ekirala abuuzizza ekibuuzo gwe abaana basindika ku ssomero nga tubawadde ssente golowooza banaalya ki? Ekibuuzo kyabuuzizza mutuufu okibuuza naye era namunnyonnyola. Naye omanyi mwami totawaana na baasa. Gwe genda ku ssomero omulope wa headmaster. Headmaster si ye mukulu w'essomero. Gwe genda omulope omugambe baasa wamusabayo omwezi naye tegunnaggwako akugamba agenda kugoba abaana baffe. Kati mu kifo kya baasa ogoba abaana baffe headmaster agobe baasa abaana baffe basomi. Era ekyo kyonna tekituyamba kubanga buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe ku ssomero. Obuvunaanyizibwa bwa headmaster
kwe kulaba nti essomero ddungi, abaana we bali, abasomesa basomesa, ate obuvunaanyizibwa bwa bbaasa kwe kulaba nti omwana asasudde, ono tannasasula, ono yamazeeyo school fees, ne bwenaagenda owa headmaster ne munnyonnyola nti angumiikirizeemu. Headmaster ajja kukkiriza nga mesi tuwali mutawaana. Neera bbaasa abaana agenda kubagoba. Kati tugenda kukola tutya? Simanyi. Beyi nini? Muganda wange. Ofa kwa Filipo kunkubye wala nnyo. Gulira gwe kukubye wala. Naye ate nze gwe yafiira mu ngalo wano. Buli kimu ng'akikolera wano mu ngalo zange. Alalambadde ali mu ngalo, asesemye ali mu ngalo, akutuse ali mu kifuba. Gw'omanye embeera gye naliko. Ne gyengeri gye natunulangamu. Toyekyakukola, ffenna ly'ekkubo. Yagenda tukwatira bifo munnange. Mukama amusonyiwe byamusabako. Kituufu. Filipo yafa bw'ati. Yo wange. Sewakiranga gyali emmange eyo. Sewakiranga yagenda dda yasenguka dda. Yasenguka? Yagenda dda. Sewakiranga sema ku bwege kuno. Munnange. Otyo. Ng'agenda alokoka. Nga bw'omanyi ku kyalo kyaffe kuno. Abalokole bangi. Babangi ku bwege kuno. Naye ng'agenda alokoka. Otyo. Ng'atandika buli kiro sawa 9. Faya mulinnya lya Yesu. Amaanyi agawonya. Bingi kumakya. Faya ayi Katonda wange. Esaala efuuse esaala. Abamu kusaba sawa bino. Abamu kusaba. Munaye nga tumanyi ali mu kutendereza. Kumbe wa. Yagula ebyokoola bye n'aleeta ewaka. Ebyokoola? Yagula amayembe. Sewakiryanga. Yagula amayembe. Otyo. Munnange nayiba omu avaayo. Agamba abatuuze. Bannange omusajja ono yagula ebintu. Okitegeera. Buli wajja asiiga ebifuta ewange. Ku nnyumba yange. Otyo. Ne bannange sewakiranga nja kutema weesonyiwe wa. Ewange. Otyo. Kabatuuze wa olimba naawe kati ofunye ennugu olw'okuba munno munaddiini atandise okufuna ku busente kati omuwalana. Ko ye kale. Mulinde ekinaddako mugamba nnimba mujja kwerabirako. Ate bamubikkirira olwo. Ate lwalwa. Otyo. Ng'olumbe terukuba neyiba w'omulala. Ebintu nga tebyogera. Ebintu? Nga tebimugamba nti weegolole tukutwala. Nga bimugolola. Munnange nga bimugamba weegolole ogenda kufa essaawa zino batusindise tukunywemu omusaayi bakuziike. Ko ye muntwala ngani mwe mwantonda. Temujja kuntwala mu linnya erya Katonda. Otyo. Temujja kuntwala siina gye ndaga ababuuza mmwe baaniira ani abasindise. Ko ye ko byo. Sewakiranga yatusindise tukutte. Sewakiranga asense ebyoka bijje biteneyiba. Yesebo. Sewakiranga yafuuka muzibu bwate ku kyalo kino bukwiye. Yesebo. Munnange kumakya senkulu yasikera 10 sewakiranga n'ayotamu omusubi n'akwata ekkubo. Nadduka. Munnange. Nsumulu ate gonawe oyagala biyiise. Munnaye ng'omusajja ajja. Otyo. Ng'ajja ku geeti. Sewakiranga yampiseeko dda ku makya ng'adduka simanyi gy'alaga. Omukazi mwali muki mu nnyumba asirise. Omusajja kye yakola ng'akuŋŋaanya kyalo batuuze ng'abateerako sitoole. Batuuze bannange nasuze bubi kino na kino nabadde ku makya ebintu byantugumbudde ebintu byogera mbu Sewakiranga yabisindika binzite. Juzi nasanga essaati ya Sewakiranga ku ttooyi yange. Essaati ya Sewakiranga? Yesebo ne neebuuza eno yanonyeeyo ki? Ku ttooyi wanneyiba? Yesebo mba neebasa ekiro ngenda okuwulira ebiyiika kuki ku mabaati ng'amayinja nfuluma ebweru ngambirabako nga tewali. Bannange batuuze bannange kino kibagamba eyatta Filipo yono Sewakiranga. Sewakiranga yatta Filipo? Ng'abyogerera awo. Munnange mukyala neewera kacyayi kange ngenda kunywa akaamata. Mba ntandika okukwata bwente ekikopo nga cyayi tafuuse omusaayi. Eka naawe? Cyayi ow'amata ng'afuuse omusaayi. Ow'amata? Ng'afuusemu omusaayi. Munnange mba ngenda okulya akanyama kange naguzeyo akanyama kange nkoza ttooke lyange. Ngenda okulaba efuuse ebadde ennyama tefuuse amasira. Nga sikoza masira. Amasira gali gennyini. Alikanyama akoze alya. Yesebo ebadde ya supu ng'efuuse y'amasira. Ng'olya sira? Yesebo. Filipo nga yafuuka muzibu ku kyalo. Munnange ekyali awo ng'ebintu tebyogera era kyatta Filipo ono omusajja eyatta Filipo. Filipo? Sewakiranga yatta Filipo ng'omusajja bw'ayogera. Sewakiranga yatta Filipo? Yesebo. Munnange ng'omukazi bamugjayo. Nyabo yogera bawa ina amayembe. Bannange nze siina kye mmanyi.
sina simanyiro sibimanyi bannange nyabo botayogera tugenda kutema yogera ekituufu yogera ekituufu nedda bannange tugende wa ssentebe nga boolekera wa ssentebe kyeyamaani bannange ate batuuze bange kiki kyeyamaani bawono yagula amayembe nyabo bawayina amayembe kyeyamaani mukama wange bawange simanyi nze ndaba kuzuukuka kiro n'asaba nze mba mmanyi ali mu kusaba bannaye sibimanyi ng'omukazi ayogera ebyo ayogera omutuuze omu n'amenya kibooko ngenda kukuba embooko 14 bw'oba oganya okwogera ko omutuuze omu nange ejjambiya yange yino nazze nayo bw'ogaana ngikuyisaawa mu kiwoowoolo yesebo agamba omukazi bannange temunzita sirina kyemmanyi ebiri nze sibinkwata kuba naye nze sibitegeera ko kyamaani sewakiryange oliwa kyamaani ndieniano ku poliisi abatuuze baagala kunzita wazeeko wano ewange kyamaani ate enkulungo olwo ali ku poliisi osi mbadde nsaba buyambi abatuuze baagala kunzita ko osi ssentebe wamugambye kyamaani saamugambye tambula oddeyo ku kyalo mala ogamba ssentebe wo nga bamuza ku bukuyege yatuuka kyeyakola okimanyi teyatuuka olwo n'afunirawo pulaani yagendeyo mu kampu y'amagye mbw agenze kusaba buyambi atuukayo kwoli omukulu akulira amagye sebo abatuuze baagala kunzita nsaba ku buyambi bwo mugende munkuumeko k'omukulu sooka ompa ebiragiro ebyo empapula zo kyeyamaani zeyakwadde ezikukkiriza okuwa wano obuyambi tugende tukukuume ng'alina wadde olupapula nga talina sebo kwata ekkubo ogende bamale okuwa ebiwandiiko olyoka okomewo gwe sewakiryanga bannange yadduka emisinde ng'ogamba mpeewo ng'alimu n'akabuuka kati oli omusajja adduka kati ng'adduka alagawa ate naabwe ensumulula suna nze onsobera wabula nze bannaaye simanyi kuba ssente zennyinawo ŋŋenda zisasula yuda kati abaana balabika bagenda bagoba mwami waŋŋamba yuda uvafunye ssente ze ogenda zimusasula saakugamba nti ki munaye nali ntwalayo ssente za yuda ntuuka wali ssente ozimusasula okukwata mu nsawo nga zaali zibaddemu nga zirazeewa essente nga zigudde naye mwami gwe muntu omukulu alina n'ekirevu osuula ssente ng'omwana omuto gwe batuma ku dduuka n'agenda ng'ayimba omunnyo n'atuuka bamubuuza ssente z'omunnyo nga taziraba kituufu ekirevu kyo nkirina naye munnaye tekyannyamba kuŋŋamba nti ssente zo zigudde naye nze wabula ndabi wabula ennyumba eno erabika si yakuggwamu bizibu nali mmanyi ekizibu kya yuda mu nnyumba muno kyaggwamu kumbe kikyalimu yuda akyatubanja wulira nno wakaatiriza bannange naye nze nejjusa bannange nejjusa olunaku wejjusa lunaku kinyago lunaku ki yuda lwe yatuwola ssente okay tufaayo tuweeraliikirira ŋŋenda basasula seeraliikirira ntya ng'abaana bagenda bagoba bajje batuule wano nkugambye ŋŋenda basasula nze ndi musajja kale nakulaba wosasula munnange nja kusasula bagambye bino bye bisoose obange ebbeeyi nene sewakiranga ye bwe yadduka yakwata wa omanye yasibira wa musawo ow'ekinnansi munnange gye yasibira ng'atuuka wa musawo ng'agenda amugamba yavaayo ng'amuwadde ddiiru yeeno ng'amugamba nkutwala ojjewo gali amayembe okitegeera ng'abatuuze olwo beekumyemu dda omuliro baagala baleeta omusawo owaabwe akwate amayembe gali kati ono kye yali abaze yaddukira ew'omusawo aleeta oli omusawo ajja agakwate bali batuuka okuleeta owaabwe nga tewali wadde ki wadde ejjembe n'erimu n'omusawo n'amukwata obujega tugende tewali agenda kukwatako n'ogu buli kimu ŋŋenda kijjayo nkitwale nga batuuka ku nnyumba naye lindamu okuggulawo tusooka ontwale ewa ssentebe mala okweripootinga sijja kukola kintu kino kyemaani nga tammanyi bajja agamba ndi mutemu nga bagenda olwatuuka ewa ssentebe kano nga katyayo olwatuuka ewa ssentebe kati ssentebe nze ndi musawo wa kinnansi ono omusajja yandeese alina ebyokola ewuwe naye ssentebe ogenda obikwata njagala obukadde bumeka bukadde bubiri kati olwo obukadde bubiri babujjawa musajja wattu nga talina wadde 10 olwo alinayo akapolotika eyo sewakiryanga otyo
kati sebo ina sente ezo bannange sina sente naye ninayo akapoloti kange nsobola okasinga ne bampa sente ko mutuuze omwe sente weziri leta endagaano y'akapoloti ngagijjayo sebo mukama wange yino giteeke wali mu ofiisi nga bagiteekayo mu seefu kwata sente zo kwata ng'amuwa obukadde bubiri kakati tugende tujjeyo ebyokoola ewase wakiryanga omusajja omulokole kakwege yafuula omulokole era omusawo yagamba mukuŋŋaanye abatuuze bajje balabe ku biki ku byokoola tugenda tulumba baggulawo geeti olutuuka wali omusawo ng'atandika abatuuze nga bayitirivu basebo ne bannyabo tusanze balaba mwenna mujje mulabe ebibadde bibatawaanya ebyokoola biibino tugenda bikwata naye ayagala okuyingira munda olina okuba ng'oli bute nga bwe wazaalibwa ng'ali bwereere omusajja ng'oli bute wadde kanda paati tokayina leka naawe abakyala nga nammwe muli bute temuwadde mu kaleega ko omukazi omu eki nze ngenda njijjayo ebbeere lyange ebiko byokola bigende binnuuna ebbeere lyange kansigale ebweru ondale basigalawa nga bagaana okuyingira nga bagaana kakati waliwo omwami bamuyita Amooti amugamba nze ebyo siina kyentya ebyo tebinkanga jangu ssebo jamu essaati nga jjamu jamu vesiti n'ajambula jamu empale n'empale ssebo ebyempale byabaddemu sika amayembe nga naye adda bweru naye n'afuluma kati agamba ono gwe yazze naye bwe bakola mu masabo gaabwe jamu empale jamu essaati sigala kati kankuyambe gusigala muki mupule kwata enkumbi ng'ajebagadde batuuze mwenna mubeerewo buli kyendeeta ngenda kibasomesa kabatuuze kale olwo baleese ne muki olwo baleese ne munnamawulire onamawulire bo bamujja munnasawuudu mwe bamujja ne bamuleeta akwate amawulire ago naye bwe yatuuka yasooka kuwakanya aho omusajja omulokole nammwe omusajja muwaliza wa bwereere omusajja omulokole ate omulokole ow'okukyalo aleeta atya amayembe otyo nga bamugamba gwe kwata bintu bye byakuleese kaakati omusawo mwenna abatuuze mubeerewo nga mwerolera nti ye kyendeeta kyembanjulira nti ye kwata enkumbi yingira ne bayingira omulokole faya aya baseba ne bannyabo kino kyensoose okuleeta n'akijjayo olwo ki kyali mu katimba kamyufu n'akyanjuluza mwalimu akawanga mwalimu emmindi nga bagiwunda obutiiti ng'olwo efaanana etya ng'eri awo mpanvu mu myavu nange sibimanyi mwalimu obuti nga buwunde nga buliko obubugo mu nju mu nnyumba ewase wakiryanga omusajja omulokole n'ateeka wali kye bateekawo kye bayiira eddagala ng'addayo nkyaleeta baseba ne bannyabo nti lyo lyejjembe ekkazi ono ejjembe ekkazi n'akugamba ki munnange nga lyonna baaliwunda naye obutiiti n'ensimbi nga nayo bateeka wali ng'addayo bannange nkyaleeta munnamawulire ali bize akwata ng'addayo baaleeta lisenkagala erikoma eri nga panvuliti maama nnyabo baalisiba obutiiti baaliwunda ensimbi yalisaako n'emmindi yaako basebo ne bannyabo lyo lye libadde litigomya abantu lye libadde libalumba buli maka ne libatawaanya lye libadde libakonkona lye libadde libayiira amayinja lye libadde libaliisa amasira lye lino era buli abadde agenda okufa lye lino lyejjembe n'ateeka wali kakuyege kuno ng'addayo mu nju asiwakiryanga kati tagali wuuno atya aleeta kakeesi sewakiryanga eri musazi ng'aliira ddala yesebo aleeta kakeesi akamenya baseba ne bannyabo ono gwe bayita semufu kabatuuze kalina n'amagulu keegolodde kalina n'emikono n'ennyindo kalina buli muntu eyakalaba waliwo omukyala eyagwa ne musingi gwa buloka ne gumuyiikira ng'oli muntu yennyini olukakoonako ne katemyamu obuuso buli muntu n'asaasaana n'ondabira emisinde enduulu n'ewaya kakuyege maama nnyabo enduulu n'evuga munnange omusajja ng'atugamba era kyova olaba olumbe lubadde lubalumba buli omu nga yeegolola ng'onno semufu lubadde lugolola bugolozi era buli abadde afa abadde adda wano mwono semufu ko omusawo era olumbe olubadde lubaluma lubatta baluyita bamugolodde kyova olaba babadde beegolola buli gwe lukwata yeegolola bwegolozi